oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Okay, buterevu oli ku Bokati TV olakola mpozi ngate otugoberera otufollowinga subscribinga tesobola okola mpozi ngate osharinga ebintu byaffe olaikinge buli kimu kyetuteekayo. Olunaku lwali mawulire ga nnaku nnyo. Jeno Katumba Wamala azigudde mu bazigu ab'emmundu bayite babeera bamafia babeera batujju ne basindira emmotoka ye amasasi okukakananga muwala we afiiriddemu ate empozi ne dereva we omukuumi we yaawonye ne Jeno Katumba Wamala n'agenda n'ebisago amukubye essasi ku mukono bw'abadde ava mu maka ge yagasangibwa ekisaasi Kulambiro Road awo wakubiriddwa amasasi jjukira kagudo okubeera nti kafunda kwegamba ng'olabira ddala mu butuufu emmotoka zibadde zitambula mpola. Abakubi babadde ekiragiro balaga nti bamanyi era abadde bazze bagoberera enzita abantu gye badde battangamu bwe tulaba Kirumira bwe tulaba Kaweesi nti asajja bano batambulira ku boda ate tebatambula bokka nti bezibeera piki bbiri nti eno bweremwa omulala amaliriza omulimu. So bw'ati omusajja wattu n'asurvivinga naye nga newakubadde asigadde n'ebiwundu ku mutima okuvibwako muwala we naye ng'ali mu ddwaliro afusobodde okubeera mpozi nga ayogerako eri eggwanga era tugenda beera nga tubawo akatambike ng'ayogerako eri eggwanga nangeri kimpozi gy'asurvivinzeemu na kiki kyawulira ku mutima naye nga mpozi kansooke nkweka video kano. All my children, I will be fine. I will survive. You have lost a brain. That's God's plan. She had nothing, she did nothing to this world, but the bad guys have done it. And God has given me a second chance. Amen. I will pull through. Don't worry, I don't have bad injuries, only the arms, but I'll be fine. I'm with the doctors, and the doctors are doing everything possible. I love you guys. Please pray for Mommy. Mommy's in a terrible state. Please pray for her and everything. Those who can come, please come. And be buried. Bye. Keko ka video ka Jeno Katumba Wamala angali mu ddwaliro ajjanjabibwa essasi erimukutta omukono naye agamba kati ali okay naye akyalina obulumi ku mutima. Abaana bavudde ne boogera bingi ku social media nze nsuubira ebyandibadde bisooka ne bidde ebbali ne tusooka ne tulaba obulamu bw'omukulu buzze butya engulu ate ne tusaasira nnyo ne famire ye mpozi n'abooluganda lwe kubanga ate bambi omukyala abadde yafiiriddwa maama we mukyala wa Jeno Katumba Wamala abadde yafiiriddwa maama we kati alina obulumi bwambi bwa mirundi ebiri obulumi obw'omwana obulumi ate n'obwa maama kati ebukyawo challenge ekyali awo kubirabiddwako nno owa bodaboda yasobodde okuvuga Jeno n'amutuusa mu ddwaliro. Emmotoka zino eza bulijjo ziganye okuyimirira okutwala Jeno mu ddwaliro. Ababodaboda ne beekolamu omulimu ne bafuna piki emututte. Mwebale nnyo mwebali ddala ababodaboda abakoze omulimu ogwo mwebale nnyo mwebali ddala. Waliwo ebifaananyi ebitambula ku CCTV cameras ebigambibwa mbu si bye binakakasibwa poliisi sennabikakasa naye okusinda ku bitambula ndowooza CCTV cameras zibaddewo ez'abaamaka just residentials bafulumiza ebifaananyi ebiraga abasajja nga batudde ku pikipiki. Surprising nti abayambi omukulu babadde ba pikipiki ba bodaboda n'abakoze omulimu gw'okutta era si be badde ba pikipiki. Kati awo wewali obuzi okusinda ku bifaananyi ebifulumye tebinabeera confirmed n'ebifaananyi ebitambuzibwa. So kati embeera kitimu wano yaffe e Uganda sijja kubeera mpozi nga te nsukkawo wano eno gegero sobodde okubeera nga tukuwa olunaku olwaleero bambi Jeno Katumba Wamala katumusabire asuuke ate tusabe ne poliisi namwe mukole okunoonyereza okumala ate lisa abantu baffe baleme kubeera nga bafa ebbanga bwe liyitawo ne tubeerabira tutyo bantu beebuuza lipooti ya Kirumira terabikako omulamuzi eyattibwa wano e Bukoto eyo lipooti temanyiddwako temanyi byaggwa bitya. Kaweesi ebyo biri bityo. Tulina abantu ababulijjo abadde battibwa abaana abawala abattibwa ne babakecula embugo abawala abasajja abattibwa
abamu basuula mu mayumba, abalala basuula mu mazzi, abalala kwatya reports tezifuluma. So yeye embeera eriwo mu ggwanga lyattu Uganda. Sijja kubeera mpozi nga ate nsukwana eno, mubeere bulungi, mweraba. Oli ku Bokati TV leero enkya ne luli. Bokati TV